munansonyiwa sigenda gamba nti nga kitale kya Babu Mutano Francis Babu olw'ensonga ekyo bwe nkyogera mbeera ndidde olukwe bannayuganda bonna abanyigirizibwa kubanga omukulu ono yafudde abadde muwagizi lukulwe owa buli kikolobero kyonna ekikolebwa ku bannayuganda yatuuka n'okuvaayo ku lw'ebikolobero ebingi Mwami Museveni ne mutabani we bye bakola ku bannayuganda mu kifo ky'obivumirira ye n'atendereza batenderezi nti bye bagaba obulamu nga kikwakijja tebasalawo nti Eddie Mutwe tumufuule mulema tumufuule muyi tumuvunze bakikola basalawo nti Lita Nabukenya atibwe bamutta basalawo nti Franka Senteza atibwe bamutta kati ye bwe yatunuulira ebyo ebikolebwa Muhoozi ne kitaawe kuwamba abantu kutta abantu kutulugunya abantu kulemaza abantu n'alabira ddala nga mu butuufu bazira nnyo era baakabi nnyo okuba nti basalawo abadde atambuza amagulu olwaleero enkya n'osanga ayitawa ng'atambulira ku miggo eyali omulamu nga bazadde baamukuuma okuva mu buto n'atatuukako obulema bwonna n'atalwala bulwadde bwonna bumulemaza n'alemazibwa bulemazibwa Muhoozi ne kitaawe kati ye mu kifo ky'okuvaayo avumirire ebikolwa ebyo bye bakola okulemaza ababadde abalamu okutta abantu ababadde abalamu ye yagamba bugambi nti abo baakabi mu ggwanga wano be bagaba obulamu oba okitegeera kati baba nga tebasobodde bbuwa ye n'agenda nyenva wano njala baga nti banne nga kitalo eggwanga lyafiiriddwa mbalimbye ekyokubiri oyo yabadde chairman w'akabinja k'abatemu ke bayita PLU akakulirwa Muhoozi yabadde chairman wa PLU mu kibuga Kampala kati buli yenna atuukiddwako ekikolobero mu kibuga Kampala nga kikutuusiddwako akabinja akabatemu ka PLU omuli ba Eddie Mutwe baganda bange ba Eddie Mutwe omuli baganda bange ba Smart ba Gaddafi bano ba Haitawa abagundi abajate bakuba emiggo ne bamenya amagulu bonna ba victim b'okutulugunyizibwa mu kibuga Kampala oyo yabadde chairman w'akabinja k'abatemu abatulugunya abantu abatta abantu mu kibuga Kampala akayitibwa PLU oba kitegeera so abazeeyi bano abawagidde Museveni emyaka egisoma 40 Allah alina ekintu kyabalaga nti banna bakitegeera banga tonerisekaawo Sudiri Luperere yafiira mutabani we ng'afudde accident ng'evudde ku nguudo embi Museveni zatakoze gwe bawagidde okumala emyaka 40 kyokka nga tufe ng'abannayuganda twalufuula lulimba buli kaseera okukaabirira Museveni akole enguudo nga kyetuva twagala akole enguudo ku preventinga bubenje ekyalibadde kitaasa ne mutano wa Sudiri wa Sidiru n'atafiira mu kabenje singa batwegattako ne tubanjiza mu ffenna Museveni okukola enguudo naye baagaana bo ne balaga nti enguudo wasinkole wankole bo tebakwatako ekikulu kasita balina ssente Allah n'afunikira ng'oyo amututte nga ssente zonna ziresona buli kimu kyonna nga weekiri ne n'amugjawo ono yafudde lwa malwaliro ga Uganda butabaamu bujjanjabi kimu ku bye tusiba tuyimba nga tukabirira Museveni atuteera obujjanjabi malwaliro ateera eddagala malwaliro tufune ngo obujjanjabi ng'abannayuganda kubanga si ffenna tuli bagagga tunasobola okugenda Nairobi batujjanjabireeyo oba okututwala e Bungereza ono yafudde banoonya zimutwala Bungereza kukola ki kumujjanjaba naye nga obuzibu buvudde ku ki Uganda butabeera mu ddagala kyewuunyisa nti omuntu afuna obuzibu bwe Uganda n'alwala ne bamutwala Nairobi Nairobi gye tumutwala Kenya eyo yakafugirwa abantu abasoba mu 5 nga Museveni ye pulezidenti wa Uganda so nga twalowooza nti kati tewali badde oggwanga lisinga Uganda kubeera bulungi kubanga emyaka Museveni gyafugidde Uganda gyali badde gimuyambye okufuna experience ku buli bannayuganda kiki beetaaga naye mpaka essaawa eno abantu bakyasisinkana Museveni mbu bamunnyonnyola ebizibu byabwe bamubuulire bye beetaaga abakolere era nga mu busiru n'essuubi kyasobola okubikola after 40 years n'olwekyo wummula mirembe baganda baffe mwenna muumule baganda baffe mwenna abafudde nga mulwanira eddembe n'okukyusa eggwanga lyammwe tusaba Katonda awonye mwenna abalwadde abalemadde abalabaziddwa olw'okulwana okuleeta eddembe mu nsi yaffe n'okununula ensi yaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda munansonyiwa sigenda gamba nti nga kitale kya Babu Mutano Francis Babu olw'ensonga ekyo bwe nkyogera mbeera ndidde olukwe bannayuganda bonna abanyigirizibwa kubanga omukulu ono yafudde abadde muwagizi lukulwe owa buli kikolobero kyonna ekikolebwa ku bannayuganda yatuuka n'okuvaayo ku lw'ebikolobero ebingi
Mwami Museveni ne mutabani we bye bakola ku bannayuganda mu kifo ky'obivumirira ye n'atendereza batendereze nti bye bagaba obulamu nga kikwakijja tebasalawo nti Eddie Mutwe tumufuule mulema tumufuule muyi tumuvunze bakikola basalawo nti Lita Nabukenya atibwe bamutta basalawo nti Franka Senteza atibwe bamutta kati ye bwe yatunuulira ebyo ebikolebwa Muhoozi ne kitaawe kuwamba abantu kutta abantu kutulugunya abantu kulemaza abantu n'alabira ddala nga mu butuufu bazira nnyo era baakabi nnyo okuba nti basalawo abadde atambuza amagulu olwaleero enkya n'osanga ayitawa ng'atambulira ku miggo eyali omulamu nga bazadde baamukuuma okuva mu buto n'atatuukako obulema bwonna n'atalwala bulwadde bwonna bumulemaza n'alemazibwa bulemazibwa Muhoozi ne kitaawe kati ye mu kifo ky'okuvaayo avumirire ebikolwa ebyo bye bakola okulemaza ababadde abalamu okutta abantu ababadde abalamu ye yagamba bugambi nti abo baakabi mu ggwanga wano bye bagaba obulamu oba okitegeera kati baba nga tebasobodde bbuwa ye n'agenda nenva wano njala baga nti banne nga kitalo eggwanga lyafiiriddwa mba mbalimbye ekyokubiri oyo yabadde chairman w'akabinja k'abatemu ke bayita PLU akakulirwa Muhoozi yabadde chairman wa PLU mu kibuga Kampala kati buli yenna atuukiddwako ekikolobero mu kibuga Kampala nga kikutuusiddwako akabinja akabatemu ka PLU omuli ba Eddie Mutwe baganda bange ba Eddie Mutwe omuli baganda bange ba Smart ba Gaddafi bano ba Haitawa abagundi abajate bakuba emiggo ne bamenya amagulu bonna ba victim b'okutulugunyizibwa mu kibuga Kampala oyo yabadde chairman w'akabinja k'abatemu abatulugunya abantu abatta abantu mu kibuga Kampala akati wa PLU oba kitegeera so abazeeyi bano abawagidde Museveni emyaka egisoma 40 Allah ine ekintu kyabalaga nti bana bakitegeera banga tonerisekaawo Sudiru Pereira yafiira mutabani we ng'afudde accident ng'evudde ku nguudo embi Museveni zatakoze gwe bawagidde okumala emyaka 40 kyokka nga tufe ng'abanauganda twalufuula luyimba buli kaseera okukaabirira Museveni akole enguudo nga kyetuva twagala akole enguudo ku preventinga bubenje ekyalibadde kitaasa ne mutano wa Suduri wa Sidiru n'atafiira mu kabenje singa batwegattako ne tubanjiza mu ffenna Museveni okukola enguudo naye baagaana bo ne balaga nti enguudo wasinkole wankole bo tebakwatako ekikulu kasita balina ssente Allah n'afunikira ng'oyo amututte nga ssente zonna zirese na buli kimu kyonna nga weekiri ne n'amugjawo ono yafudde lw'amalwaliro ga Uganda butabaamu bujjanjabi kimu ku bye tusiba tuyimba nga tukabirira Museveni atuteera obujjanjabi malwaliro ateera eddagala malwaliro tufune ng'obujjanjabi ng'abannayuganda kubanga si ffenna tuli bagagga tunasobola okugenda Nairobi batujjanjabireeyo oba okututwala e Bungereza ono yafudde banoonya zimutwala Bungereza kukola ki kumujjanjaba naye nga obuzibu buvudde ku ki Uganda butabeeramu ddagala kyewuunyisa nti omuntu afuna obuzibu Uganda